Mu kiseera kino mu buli kitundu kya ggwanga abantu basanga beemagaza olw'enkuba etonnye entono omwaka guno. Ebiro by'ekitundu ekyasooka tebyavaamu bibala bulungi olw'enkuba eyali tematiza, nabwe kityo amakungula ne gakosebwa. Abalimi mu bitundu by'e Kayunga baali n'essuubi era ne bafungiza nga beetegekera ebiro eby'olulimo olwokubiri, wabula ekibamazeeko ebyewungula kwe kutuuka mu mwezi ogwa Museenene enkuba ng'etonnya tematiza. Twogeddeko n'omulimisa atwala ekitundu ky'e Kayunga Town Council wamu n'eggombolola y'e Kayunga Moses Kibumba, ng'eno abaayo bibasobedde eka ne mu kibira. Abalimi baffe bandibadde basobola okuganyulwa mu programs nnyingi ez'ebyobulimi, naye si bangi nti be baganyulwa ekimala olw'ensonga nti waliwo ebisoomooza bingi bye basinkana. Ebimu ku byo bibayinza amaanyi, ebimu ku byo ne tubisalira wamu amagezi nga tuli nabo. Naye ekimu ku kyo ekisinga okubasoomooza kwe kuba nti embeera y'obudde ejja n'eteteganya embeera. So effect oba ekiddirira oluvannyuma lw'ekyo kibanga bulwadde, newankubadde nti ebiseera ebimu omuntu akirabanga bulwadde, naye ffe mu science tukiyita bulwadde era nga tubuyita plant wilt. Ono agamba nti okukendeera kw'amazzi mu ttaka kye kiviiriddeko ebirime okukala, era enkuba bwe batetonnye nnyingi weesanga nga byonna by'olimye bifa olw'ebbula ly'amazzi kwe bikulira. Kati plant wilt eyo esinziira ku mazzi mu ttaka saako ne mu bbanga okuba nti gakendedde, era ekiseera ekisinga obungi ekirime ekyo kiwotookerera Katonda wakiyamba enkuba nejja oluusi ekisiŋŋaanirizaawo, naye era kiba kikendedde mu nkula yaakyo, amaanyi gaakyo n'enkula yaakyo, so kibeera stunted. Naye ebiseera ebimu akasana bwe keeyongera kifiira ddala. Wabula wadde ng'ensonga y'enkuba nkulu nnyo, era Kibumba anenya abalimi olw'okuba abagayaavu ne bateerwanako kimala. Obulwadde obumu buli mu balimi bennyini, abalimi abamu bagayaavu ekiyitiridde, ye n'abeerawo ng'alinze Katonda lwalimuwa enkuba, so ng'osobola okukima amazzi oba n'ogalembeka mu biseera eby'enkuba mu containers, mu buveera, mu pipa, kati n'oddira amazzi ago n'ogenda n'ofukirira ebirime ebyo doozi ntono nnyo buli wiiki omulundi gumu, bisobola okusurvivinga kozi n'okubikka wansi wano w'oba osimbye ekirime, omusana guno ne gutakuba ttaka butereevu. Bw'atyo abalimi abawadde gaabuwa bulijjo okweweerangayo ddala bakole kyonna ekisoboka okulaba ng'ebirime byabwe tebikala kuggweerawo ddala. Naye abalimi balimu obugayaavu obwo kugatta n'okusimba ebirime byaffe ne babisimba mu kannya katono bwe kati, so nga kino ekinnya bubanga bed cover ey'omwana omuto oba baby show egenda okubikka omwana ono n'okuliikiriza omwana ono mu kiseera kyaba ng'akyali muto. Naye bw'osima akannya akatono n'ebiriisa bibeeramu bitono, amazzi gaba matono, era ekirime ekyo kikala mangu. Kikwewuunyisa nti paka kati waliyo abalimi abasimba emmwanyi ng'akozesa jambiya n'asimulako katono bwe wati n'ateekawo emmwanyi, naye nga tebakimanyidde ddala bulungi nti ekirime kino kigenda kumala mu ttaka ebbanga ddene. So bwe kiba nti kigenda kumala mu ttaka ebbanga ddene myaka na myaka, twala obudde osime ekinnya nga kiri 40 bbiri obugazi, 40 bbiri okukka wansi, bwe kiba kyenkanankana n'ekyekitooke mpa kyakugeza, ekyo kiba kya mmwanyi, kiba kya kitooke, kiba kya kintu kirala kyonna kyonna ekyefaananyiza ng'omuti. Wabula mu ngeri y'emu ebirwadde ebyazinda eggwanga lyaffe ne bimala bitta ebirime okuli emmwanyi, ebitooke awamu ne muwogo bikyagenda mu maaso n'okujojobya abalimi mu disitulikiti ey'e Kayunga. Buli kye tulima, buli kye tulunda kiriko ekikiyigganya, era nga bw'olaba abantu endwadde nnyingi zibayigganyizza, naye ezimu ku zo newankubadde nti okozesa eddagala kituuka ekiseera ekirwadde ekyo ekireeta akawuka akaleeta obulwadde obwo ne kaba nga tekakyawulira maanyi ga ddagala eryo, ne kava kaaminga nga kali immune ku ddagala eryo. So tubakubiriza nti mba mugenda okukozesa amaddagala gano mwebuuzeko ku balimisa, waliwo eddagala erijja nga ppya, eribeera eppya lisobola okunookinga down ekirwadde ekyo.
E Bugerere kati emmere y'amatooke wamu ne muwogo yakendeera nnyo, kale enjala etatadde n'etuuka okwegazaanyiza mu bantu. Nja kubawa ekirime kimu ku kimu, ebirime nga 3 bye tusinga okulima wano mu Kayunga Town Council, Kayunga Sub County. Ekimu ku kyo district yakitwala nga priority enterprise, tukiyita mmwanyi. Naye mmwanyi eno erumbiddwa ezenga erumbibwa ekirwadde kye tuyita coffee wilt disease, kimaze ebbanga erisuka mu myaka 10. It is under control, kiri manageable, kisoboka okukikendeeza era kikendedde naye kikyalimu, so ekyo kikaze mmwanyi zaffe. Eno y'emu ku nsonga eviiriddeko olukiiko olufuga Kayunga Town Council okussaawo enkola mwe lunaayita okumanyisa abalimi ku kye bateekeddwa okukola nga balwanyisa ebirwadde by'ebirime. Eddagala Kayunga Town Council ligenda kubeera kumanyisibwa oba okumanyisa abantu ddagala ki era likozesebwa litya. Abantu baffe abalimi n'abalunzi bangi bagenda mu buduuka obutunda eddagala ly'obulimi n'obulunzi naye ne basigalira ku mase y'abatunda, titwala lino batwala lino, n'atamanya ekituufu kyandibadde ki kusinziira ku birime ekibyalina. So nga Town Council tusuubira okufuna eddagala ery'enjawulo erikozesebwa ku birime eby'enjawulo ne ku bisolo nga bikola ebintu eby'enjawulo. Omulimi afune amagezi ago nti bwe mba nina bitooke nga bifaananye bwe biti nja kwetaaga ddagala bwe liti, aleme kugenda bugenzi kuba litunda. Ekigambo ky'endwadde ezitta ebirime kyo kyalinnya, kubanga kakati buli kirime kyonna kikola kifudde. Emmwanyi, bitooke, muwogo, buli kirime kyonna ekibeera mu maka g'omulimi ekivaamu ensimbi era oba ekiriibwa. Bano kwe kusalawo okussaawo era n'abalimisa ku mulundi guno abanaayambako abalimi. Kayunga Town Council zizimu ku Town Councils wadde zisuubirwa nti zandibadde urban, naye it is a rural urban town council. Era mu rural urban town council tulina abantu abalimi n'abalunzi. Tumaze ebbanga ddene mu Kayunga Town Council nga tetulina by extension workers batukolera mirimu gino directly nga ba Town Council. Tubadde nga tubajja mu sub counties bosi ne ku district ngetuyambako ku bakozi abo. Naye ku mulundi guno tandika financial year Town Council yafuna ba extension workers. Omulembe ogutwalimu ogwasooka ogwo abakozi bano abakwatagana n'ebyobulimi kwegamba baali bafaayo nnyo nga bafaayo nnyo ku lw'abalimi olw'ebirime byabwe baba bakoze eki baba balimye emmunga emmwanyi, buli kirime kyonna ekirwa nti kivaamu ssente kigasa omulimi mu maka. Awulidde mu mbeera efaanagana bw'etyo tufunawo era ekirwadde ekirala, naye kino kisijja kukiyita kirwadde kawuka ak'emmwanyi. Ensangi zino tulinawo akawuka tukayita black coffee twig borer, kalinga kavuuvuumira naye nga kakuba ekituli. Borer kitegeeza kuwa omugola kituli mu ttabi, kati ekawa omugola ekituli ekyo mu ttabi kasala emisiwa egitambuza amazzi n'emmere okugenda mu bikoola okugenda mu matabi ago, era ekivaamu obutabi bukala ne bukunkumuka, emmwanyi ezo ne zikala. Kibumba abalimi abawadde gaabuwa okunyiikiriranga okulima nga bwe bagoberera bino singa babanga bakuganyulwamu. So engeri gye tuyinza okulabika nti tukontrolingamu obulwadde obwo, okusookera ddala tugiyita buyonjo mu nnimiro. Genda ng'onoonyaamu obutabi obwo obulwadde buggyeko bukuŋŋaanye bwokye. Ekyokubiri leka ennimiro yo nga njerufu bulungi, gyamu omuddo, salira emmwanyi, osigaze nga mu butuufu ddala olinamu ebikolo bitono, ekikolo ekimu nga kirina amatabi 4 oba